weewaawo bwe bakugobanga ojjanga ewaffe n'olya yakuyita lubunamiryango naye ka omuntu okwenjala okwekyengera abeera mulambuzi wazira wolabirira akatemankonge nga kagezaako okuwera ennema ng'omanya nti kanaabojjera kale mu mbeera eyo olabye ku munnabusiro tobuuze bw'obuuza ow'entawaata mukadde nga kano obeera wa mugonyo ng'oli gwe bagamba ba ate enkoko wabula ate n'afumba kasooli obeera mu ddembe nga asitira enzira lumuli olunnyo nze ngenda ogw'enswa ngenda ogw'ennyama kabatungidde enkanamo ng'ayomba n'ayonsa abo bonna abalekawo olulimi Oluganda kabatungidde enkanamo ng'ayomba n'ayonsa abo bonna abanyooma olulimi abatafaayo okulutegeera oba okuluyiga kubanga mu bugagga bwalwo mu busukkulumu mwe twenyumiriza olulimi Oluganda amakula olulimi lugagga Oluganda olugagga kale nno naawe saagala odde mu kukuba kulatta nga nnyini mwabba sooka owulirize eby'ensonga owulirize omubaluzi anti awulirize omubaluzi amatataba gajjako ebikalu kaakati nno munatungira ku luwuzi kubanga ezitali ntunge ziwuubira nze Musisi Bbosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowoolo munyagwavu atalina mazzi talya ndi saava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyiwa Kaluwomya okwetoloola Sseŋŋendo na bulamu olwaleero ndi wano okubasomesa ensonga enkulu eyakubisanga bakabaka abedda ebibuga byabwe ku nsozi obadde okimanyi nti nno simanyi oyinza okuba tokigenderedde naye bw'oba okigenderera osobola okukimanya obadde okimanyi nti Nazikuno nga bakabaka bakuba ebibuga byabwe ku nsozi era eno y'ensonga enneekusifu eyabaleetanga okukuba ebibuga ku nsozi buli kabaka we yakubanga ekibuga lwabanga lusozi naye nga sinaba kunyonnyola nsonga lwaki baakubanga ku nsozi ebibuga kansooke kunnyonnyola ekigambo ekibuga okitegeere n'okukitegeera amakulu gaakyo ye abaffe ennono y'ekigambo ekibuga ogimanyi kati mwogera bwogezi nti ekibuga Kampala ekibuga Hoima olwaleero nagenze eno mu kibuga Hoima era oyinza okuba weewuunya nti wano wendiwa ndi mu byuma bya muceere eno Hoima ndi mu byuma bya muceere bw'otunula eri neetoloddwa byuma ate oludda luli eri waliyo mbaawo naye nga kino kibuga Hoima ndi mu byuma bya muceere ndowooza obuuma mubuwulirayo bukaaba ab'embaawo basala n'ab'ebyuma eno omuceere buno kati obulaba buno bukuta bwa muceere bino byonna byuma bya muceere biri wano bino byonna byolengera byuma bya muceere ni mu kibuga naye ekigambo kibuga wano mu Buganda ennono yaakyo kabaka bwe yasenganga abantu bajjanga bangi awo waasenze okumubugiriza basenganga bangi awo waasenze okubugiriza kabaka kwe kwandibadde nga okumubeesabeesa ekintu ekibugiriza kiba kibiseewo ng'oli bwagamba nti yambala olwo olubugo lukubugirize era ekigambo olugo nakyo kiri nti olubugirizo oba olugoye olwo olubugiriza olubugirizo ekibuga kyava mu kigambo okubugiriza kabaka bwe yasenganga awantu ku lusozi abantu bajjanga bangi okumubugiriza kale nga bagamba nti kiri kifuuse ekibugirizo kya kabaka kifuuse ekibugirizo kya kabaka abantu bamubugiriza kwe kukituuma ekibuga basalako kisale naye nga kiggwayo nti ekibugirizo kakati nzija kuntuuka ku nsonga eyandeese kabaka yakubanga ekibuga kye oba olubiri lwe wasiimye okuzimba amaka ge okubeeranga ekyo kitumye ekibuga nti abantu bajjanga bangi nnyo okumubugiriza naye yakubanga ekibuga ekyo awantu awo ku lusozi era eno y'ensonga gye nabadde njagala okubabuulira ekyabakubisanga ku nsozi ebibuga kubanga babeeranga basobola okulengera abalabe baabwe mangu kyabayambanga okumanya n'okutegeera abalabe baabwe mangu nga bajja kale ekibuga kye kyabayambanga okuba nti nno ekyabakubisanga ekibuga ku lusozi kyabayambanga okumanyanga n'okutebuka abalabe baabwe abaabanga bazze okubalumba kale kye kyakubisanga ebibuga ebyo ku nsozi
simanyi oba mubadde mukigenderera oba mubadde mukimanyi. Tunuulira ebibuga byonna eby'Abassekabaka biri ku nsozi. Kale kyabayambanga n'okulengera abantu baabwe. Ensonga ey'okubiri kyabayambanga n'okulengera abantu baabwe abo be balamula. Babeere nga balengera bulungi abantu kuba bo babeeranga ku nsozi nga ezigulumidde nga balengera wansi obuwonvu n'obuko. Kale ge makulu g'ekibuga kya Kabaka kuba nti nno kikubwa ku lusozi. Era buli genda nga ogoberera ojja kulaba nti yakuba ku lusozi gundi Kimbugwe yakuba ku lusozi Bugwanya. Tulina ne Kabaka Ssuuna ow'Olubereberye yalaba ng'asiimye okukuba ekibuga Ejjimbo naye nga tewali lusozi n'agamba abantu batuume ettaka bakole olusozi era bakikola ne batuumawo ettaka paka lwe bakola olusozi olwo Ejjimbo lwakolebwa abantu batuuma butuumi ttaka bagenda nga batuuma ne bakola ettaka eryo ne likola olusozi olugulumidde bwe luti. Kakati olusozi olwo olusozi Jjimbo lwabyafa nnyo kubanga lwakolebwa abantu. Simanyi obadde okimanyi naye nga n'ebibuga ebirala bingi biri ku nsozi. Ekibuga Mengo kiri ku lusozi Mengo. Bamunaanika nsozi zonna nsozi. Kankomeko wano lwaleero mwebale nnyo naye nga ndi muwandiisi wa bitabo nawandika ekitabo Lulasangeye kinoonyeko kiba kya mitwalo 10 nawandika effumbekero ly'ebisoko kinoonyeko kiba kya mitwalo 3 nawandika Bassekabaka b'ensi muwawa kinoonyeko kitabo kibeera kya mitwalo 3 n'empandika ekitabo olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebe gw'okubiri kitabo kiba kya mitwalo 3 naawe ayagala okusoma olulimi Oluganda n'ebyafaayo osobola okuneeyulira ng'ontuukirira ku 078 599 343 eri 078 599 343. Ngenda kukomako wano kubanga omumiziki yakulira olujjuliro ate emperekeze tefuuka nnyini ddya weewaawo kankomeko wano ebigambo baluma tegagwa mukama mubeere bulungi.